MC Katsi finally munupu bibino aleso obujulizi Eddie Kenzo Rema Namakula banangi nabate babizemu bubinyo Lydia Jasmine naye Moina Masawo Chozeni Becky ne dictator Miru banangi byo byatabuse dakapo etabudde abantu nga ogendo bifuna Masawo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bangi kansubire muri bulungi ba mikwano ngenkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano kusubia news extra ntimukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna biyemba nteekayo wano kusubia news extra nenyongera okusabira mu minna abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Hamada Kakayire onononga mulombi wa dua era ng'akola ku nsonga z'amaka business ezitambula bulungi oyagala kugenda bweru mukubireko okunamba yesimu eryawo ate ofune wamma ebisinga wera gwe wenna ayagala okulangira wano kusubia news extra enamba yange weryawo ya WhatsApp ate munange ngojjanga twogera ebisinga omanyi naku zino ebintu byakyuka kati abantu business bazikolera ku online kale sigenda kuliisa era nga nkutandise ne MC Katsi munange MC Katsi we bukeeredde nga yamaze okwekyusa agambye nedda kangende butereeva ate mu kibiina kya Nuupu munange no NRM kanjesunywe kubanga bo bakolera family zaabwe ekyo kate yo Nuupu ekolera muntu bambi yotefa ku bintu bya family bino nno abyogedde oluvannyuma lwa mwana muwala Evelina okuvaayo n'alumiza Alien Skin mbu yamukuba olwijjukira gali mu nkubo gagamba nti no Alien Skin akolera gavumenti kyokka gye baatwala omusango munange omusango tebagufaako munange naye kwe kusalawo n'anyiga n'agamba ekimala munange kangenda ate mu kibiina ekitegeera abantu ekimanye ennaku y'abantu gy'otwala omusango ne bakola ki ne babitegeera banange bajjaji bakuno mwagala ebyonoono kino ekifaananyi kyolaba Rema Namakula ne Eddie Kenzo bakyekwasa nga tebannaba kuzaala mwana waabwe ono omukulu naye banange bajjaji bakuno nga wobamanyi bo nga baagala akugamba baagala byonoonese buli kadde ate mulowooza tebakivumbuddeyo Ngumunange Dr. Muza yerege mpola mbukupa omukyala gwalina ye wakajanja wakati nkombo era munaye ne Eddie Kenzo naye yabimukolanga nga olaba wa mubibise amusitudde mbukati mama Dr. Muza teyeyibala nnyo olwokuba nti batuuka n'okuleeta ekitanda ku bulire bannange bantu mu obusungu nga bungi nnyo lwaki mulangira nnyo ate ye Eddie Kenzo muyina maaso wano munange ye yeeganya agambe ye tagenaako mu depression ya love yonna kacyanga abeerawo ne twebuuza ate yali akaabira Rema Namakula uyagendera ewa Dr. Muza yabyeganya agambye mama nze nalina bizibu byange nga bye biyitawaanya depression lwa mukwano era simanyi okijje andi gati kunyonyola depression yaliwo dira byali bitanange kunnyonnyola kyali okimanyi omukyalo okuva oyakulekawo Rema n'agenda era ebigambo byayitinga nti wagenda mu depression kadate tuli ku bigambo tuli ku reality first and foremost obulwadde bwanjawulo okitegedde ate buli omu alwalira mu stages ez'enjawulo buli omu afuna challenges ez'enjawulo nabangi nnyo bwe mulabe abatambula naye Eddie Kenzo ye munanga abyeganya agamba tagendangako mu depression lwa love ne bamubuuza Rema Namakula akaseera keyagenderewo Dr. Muza nga walabikira mu makamera ng'okaaba abagambye mbu ye yali alina bizibu bye byali bimutawaanya bwe nkongerayo Lydia Jasmine munange yavayo n'atukweka ekifaananyi ky'ono omusajja nti nga womanyi ba social in-laws ne batokomoka omugambo yo Eddie Kenzo Rickman nga basinziira ku pini eyali eri mu kutu naye munange Lydia Jasmine gamba yawulidde nga bayitiriza omufumita obusaale n'amutulaga era nga simulala nga ye Aninoni ne tugamba mama Aninoni yagenda okwewangulira ekijuujulu mama kino ekinyirira naye ngenza okubizuula nga balina ate oluyimba lwe bakoze abantu babiri nga benkuzaako eno munange mwami mulokole abadde abuulira ekigambo kya Mukama kati mwami musiraamu n'ayitawo ndo mwami mulokole alina ekintu kyeyogedde ne kifumita mwami musiraamu ku mutima mwami musiraamu n'akyuka n'agamba gwe notondabanga nga omulaba banange omusajja yeepise omusajja ne yeekyanga omusajja n'akola obusolosolo nga wolabira akuba ekyomukisa omubi mwami musiraamu abadde mukadde naye singa yabadde muvubuka babadde bajja kweyola nga omulaba awo n'engoye azeeyambudde naye ate gye byaggweredde nga bamusibye nga bamututte ku poliisi naye nga yeyasookereza kuba ye mwami mulokole abadde ali mu kubuulira kigambo kya Mukama osaanidde okumanya nti abasiraamu bali mu kibuga bafuula obukristaayo tewali abakuba ku mukono kati bakampinze bwayise bali bwayise ku nkulungo ku musigiti kwa Bilali
batandire buhoni waggulu boogera na buli kigambo kyonna kyebaagala okwogera ku bukristaayo. Bw'oba oyogera ku kintu kirala va ku busiraamu. Bw'oba oyagala ekintu kirala wuulira Yesu ne va ku busiraamu. Nja kusala osaba biladeri yakubayitewa Muhammad Bihari oyo yakola ki yakuba Amerika toki erikula kwa ggulu ozanyira ku busiraamu obwakazaadi jana jalab wobayagala va ku Faawo musiraamu bajja kukwata bakusibe nkwata amagasi ga bwereere. Tujje wano. Tujje wano. Tujje wano. Bajja kusibira bwereere. Afande muleke afande muleke. Tujje wano. Mwatandika ebintu bye mutasobola kumaliriza. Bwe tweyongerayo ne Brown Sugar banaye Katonda w'abanaku ye teyeebaka era kati ssaawa zino yalina akayimba akali ku For You page ku TikTok akayitibwa I Love My Mwami. Kana akayimba ndowooza yakayimba kati wayiseewo emyaka 7 emabega naye maama abaana ba TikTok naddala bano abali mu laavu olemu akayimbako bakagadde ne bayisaawo era nga wenjogerera Brown Sugar ssaawa zonna ati addamu okuyimba ku mikolo. Munnange Brown Sugar ono yali mukyala wa Sipapa baafunamu obutakkanya n'avaayo n'afumbirwa taata Saamu. Akayimba yali akayimbira taata Saamu ng'ali mukwano guli ogw'ekimmemmete. Kale Katonda w'abanaku teyeebaka. Abani kojja muyina munnange maaso wano ng'alina kyagamba gwe wenna omwana ow'obuwala anoonya omwami oba gwe abadde aweddemu essuubi ng'ogamaze abasajja munnaye bambuze njagala kuyandika awo biki muyina maaso wano wamma ate nga akuzzaamu essuubi era ng'alina ebika by'abasajja baleese naye maama ebika nabyo bitiisa kyokka ate ng'agambye mbu kasita obeera n'oyo omusajja kwakwebyo ebika by'ayogedde mb'obeera mu mikisa myereere oba okugamba obeera ogobye obwavu. Omusajja oyo n'akubula mbutuufu n'otuuka tayimu nga n'essuubi likuweddemu wabula oba oli awo Mukama Katonda n'aleeta omu ku basajja bano be ngenda okwogerako mu bulamu bwo. Asookera ddala bano aboogera ng'omwana omuto nga ssebo amuyita Ccebo sijja agamba kijja kinnamulaba omusajja bw'atyo. Omulala omusajja ng'ayogezaamu ku ngeri y'ekirimi bano basimanyi genda saagala sijja kusobola. Omulala omusajja ananaagira ng'ekituufu okwatula ebigambo kumutawanyaamu. Waliwo omulala omusajja nga bw'aba ayogera akyamyamu ku ngeri y'omumwa bw'ati. Mwebale kwagala vidiyo za Bani Kojja. N'anaasembayo ye musajja mwogeza ddembe. Nze naawe nakugambye njagala kunywa caayi sitera kulya mmere kyaggulo. Mukama Katonda bw'aleetanga omu ku basajja abo nkwegayiridde edduka misinde totunula mabega onoonya awali omuzikiti oba kyaki ennene ofukamire ku mavivi go wanike emikono mu bbanga nga weebaza Mukama Katonda. Kiwanuuzibwa era okunoonyereza kulaga nti abasajja abo batambulirwako nnyo omukisa gw'okufuna era nga bw'omwagala n'omusembeza mu bulamu bwo ebiseera ebisinga kizibu okusiraana mu bulamu emikisa egibaliko n'ow'emmindi asena. Kigezeeko ojja kunneebaza luvannyuma. Bibadde ebigambo bya Abani Kojja gwe n'omwana ow'obuwala tanaba kufumbirwa ate ekyo ndowooza okiwulidde kikakatako. Bwe tweyongerayo ne Pretty Nicole bannange omwana anyirira nno ye olunaku lw'ejjo Mukama ate yasiimye n'amwongerako omwaka omulala bannange kinyirira era ddala Pretty ng'erinnya li Alifano manyi nti baatugamba amannya ge babatuuma munnange gabalondoola kati bamutuuma Pretty era omulaba Pretty era waliyo ge bayita Nabisundo era abaafaanana ebisundo. Kale si bigambo byange naye ffe
katweyongereyo ate ne dictator Amiru kw'otadde Chosen Becky bannange nina maaso awo akatambi nga babasabula omanyi bagamba webbangu wotamuwemukira teweebika bo bagambye mwana omuyimbi mulungi Chosen Becky naye kapo teyavaayo mbwe maama kyabulamu bo kapo tebanyumira kweyadde n'akambuli we bagiraba n'omutwe gubaluma gamba ne banywerawo n'amazzi bannange abantu obusungu nga bungi nnyo baddiya nga temukyasirika mwogera n'ebyonna statement ya dictator Amiru yabadde nnungi bane mututyobodde family yange nazaala wange ABCD naye nagala nakola ensobi n'agamba mbumperera abaana bange kati ate amanya ani n'omuweerera abaana be so I was confused abaana gwabazaala temako wano ekigambo lumu bannayi bagenda okulikodinga manyi nti kituufu mbu nti alabika yanoba ani yanoba omuvubuka kiri mu mateeka kubanga batulaze nga yataddeyo nga alimbya amasannyalaze ndoza ayagala tumwagire kubanga waliwo yatugamba tulabye tokantoksho gwe anti kasuku gundi waliwo show yabadde ku YouTube oli n'agamba bamukubiranga essimu edda nga bamugamba nga twagala ku Chosen Becky biki ng'ensonga azimala naye kati bamukubira essimu agamba anti kakati katukubira gundi mbu banayite mu ndikodinga byambu mukwano oyo Amiri n'atuna obutunuzi n'ako butterfly amanyirawo nti nze ayinza okunnoonya mu gurupu ya WhatsApp ey'ababuloga mba mpedde nebakyatwogerako bogezeyo kapa ebanyumira nze tenyumira Becky muyimbi mulungi nnyo she's one of my best musicians kambabuulire naye yo kapo yagaana ate she's down to earth yali mwavu kati alina omanyi sente bunyiiza buli wagitunulako banange eri kapo enyiiza yenyiiza yesu kapo tenyuma banakwogereko namukwano gange waneno ana abana mwalo yange ate awo wetutuuse bannange okufa ku bitatukwatako bali eri bali mukwano omuyitirivu bali mukuza abaana baabwe abaana baffe balidde ki naye nga mwe muwooza nti omuyimbi mulungi naye maama kapo teyanyuma teyavaayo naye bannange bannayuganda bo bafuukuula banoonyereza ate ebintu ebitabakwatako bwenkuzaako eno ewafulufiga munnange finally amaze n'amiitinga Palaso she's my brother amumiitinze ne maama ngisanya eri baliko bonna lyamwoki wagonja babaddewa hamu ate eri ku kisaawe ky'Nakivubo bannange kasooke mbateereko wana akatambi nammwe musobole okwerabirako she's my brother ate tweyongereyo n'agaali oba oludde nga tolaba na Palaso ku stage emu naye express ne vile wagirani oyagala kunkubya mikro naye nedda ndi wa Vira mwami Mayanja yayagala nnyo Vira yali wa Vira ate mama wange wagira ki mami wa express awe baale maganira URFC n'ekitalo wagirani njagenda n'ekitalo oyawalamu abawagizi kanawe soko gye express ne Vira oli wani soko gye nze ndi wa Vira Team Vira muliwa tukoye n'ebyo ebintu simanya express muliwa team Vira muliwa omugaga kimya wa express ngenda musiba sente njagala musiba ku sente bwatyo bwalabisa ate fulufiga ne ankopi wenkuzaako eno ewa Grace Kani munnange twebaza mukama amukozeemu emirimu omanye emabegakaawo abadde alinganga ekitagasa yina ng'anywa omwenge ebigambo ayogera bibi era munnange n'omusumba Luzias Bugingo ne Susan Makula ne batuuka n'okumugoba kubajjukira baali bamusembeza oluvannyuma lwa Prince Oma okumusuulawo naye ennaku zino bambi waliwo abantu abaamutuuza ne bamubuulirira naye twebaza
Mukama nti ebintu bye bamubuulira yabikwata era nga kati yatereera ennyimba ku mikolo okugamba agenda n'ayimba takyanya omwenge wamma kati alabika bulungi nnyo. Twebaza Mukama. Maaso wano nina akatambi bannange bamaama nga tuyita mu bingi era muzikirize mbasiibulire wano ate kambalekereko akatambi kano namwe mwerabireko. Mukama abankumire abampire kyonna kye musinga okwagala. Gwe wenna ayagala Suvi News Extra waayo akaddeko n'ogamba okwayika ngende ndaba ate biki ebifudde mu ggwanga. Kale Omukama abankumire. We can make it. Together we can. Keep on sending me those live gifts. Keep on sending me those live gifts, guys. Keep on tapping the screen. Sola kwesala ba mikwano. Thanks for being smart. Thank you, dear. Thank you for appreciating. Even today I'm peeling this sweet potato. This one is called sweet potato. It's not matoke. It's not green bananas. This one is sweet potato. So it's the one I'm peeling today. So it's a different one from yesterday's. Yeah. Sheikh Hamad Kakayire ono nonga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka. Oyagala kugenda bweru bizinesi ezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu eryawo ate omanye ebisingawo. Gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Suvi News Extra ennamba yange weryawo ya WhatsApp ate munnange ng'ojja ate ogera ebisingawo nga tulanga bizinesi omanye ennaku zino ebintu byakyukamu abantu kati bakolera online si bye biri ebyedda jangu twogere.